Wenti. Yes, okay, tugenda maaso natenga bulijjo. Eneyo tugitandise Mulabalamba okuva mbanafa ba Kingston. Itandikwa firimu egenda maaso mpola mpola natenga bulijjo eminze nkwereza. Kingston Film Productions. Basangwe ekireka nagamba esimu yawe 0700 734173. Eyo no gikubako eri mwena abaagala okubeyingako bannaffe bano abazannya sinema. Intandikwa tugenda maaso mpola mpola ate nete. Songa nakutegeeza zigenda mu MK. Kaakadi bakoledde branch empya ey'omulembe bannaffe ba MK. Era ogenda butereevu wali eri ku Kisenyi bus terminal. Ne waliwo bus weziyingirira kyokka edduuka lye MK litunudde mulyango gwennyini eza bus wezifulumira awo ku Kisenyi bus terminal. Etandika butandisi Ghost Title ne bannaffe ba Igwe Creative Management Group bakutuusizaako firimu yaabwe yeeno. Kingston Productions kireka Igwe Creative Management Group tutandika butandisi Ghost Title Production bakuletedde firimu yaffe yeeno ekyaditandikwa Namuwoya Tedde. Tandikwa firimu tugenda maaso Mulema Moses tumulabe mu firimu nyingi nnyo. Songa Mwesigwa Ambassador nga naye tugenda mulabako Tugume Khalifa. Entandikwa firimu egenda maaso ndi wala na Ronald ali mwene tandika Wasajja Hannington. Firimu zetu mulengete mu mpitirivu tuyina Namale Hadija. Songa olugero lwawandikibwa Eunice Igwe ekyaditandikwa ndi wala na Ronald yakola ku sound yena batugamba Igwe Creative Management Group yakola ku locations. Songa Eunice Igwe director of photography. Imran Sozi yayiwamu omusimbi era nga Eunice Igwe producer waayo. Eunice Igwe editor. Tutandika butandisi bazanye wili bafosi assistant director film etandika Eunice Igwe ye director kifananye. Eno tugitandise Mulabalamba kati etandise ekyaditandikwa walogo giwunyide embirigeri kabe ebijambiya tosana na mkulinya mukanya tosana na kulinya muka embirigonga likajambiya kikumi yingide chibina singa waba wanyamba singa waba wantasa panange kale musajja tumulengera ayingide chibira mumbere kulekania sababu yambi buli watu nega bwati awulire misinde jimuleta kati akabengo we kamwakirira kwe kunonya kava eno bwayorekere sala kukikola ekyo baka babamugoba bayitawo babo kuliko nabo obupafu abamugoba nkuliko abo obupafu ebyembiri gotomenye bawositamye mukava. Twane tumulengera wano twane tumulengera ogenda okwetegereza bagenze baba libeyongeddeyo. Kale musajja nafuna wamirira omukka kwe kutandika okulekani yeyongerayo emabega gye bava jadda. Musajja n'abagoba tebaali babi basula buli indiketa olwe bamusuubira naye misinde shubise erabika ebuliddwa omusajja ono. Kwata mukaawo mulabe oba tulabe kuba tulina okweyawula. Ono wafazaali omutanga tulina enkizi tetumulekera kiwoowolo kyonna tufube okuleka ntumunoonya nga bagenda maaso n'okunoonya mutaka anoonyezebwa. Etandika butandisi natenga alijja okuva Meme is Productions nabagambye abeetaaga okulabika ni mumanya MK branch empya weyazze ali opposite ne Kisenyi bus terminal naye ku mulyango ennyini ogwa bus wezifulumira. Solo mukubira ku simu namba 0701 10 10 55 ye MK. Abanoonya bakyanoonya omusajja anaalabika ono musajja anaalabika baba bakyanoonya
kumbe gye banoonyeza ekibira kino kigambika abantu n'enkuba ali tebakyazitya abamu. Ono alina eddoboozi lyawulidde nga toyinza ligeraageranya ku ndebe egudde. Omu ku babadde banoonya omwami oli waliwo gwe bayuzizza amamiro. Waliwo gwe bayuzizza amamiro. Mwagala ki? Banange esoko kiraba kirabye. Waliwo ekintu kyolaba n'otagamba banno tukwate wano nga naawe okiraba bulabi wotunudde w'olina okudda ne basumulula abazze bakuba enduulu ey'okugoba kati badda bakuba nduulu ya buyambi ne baddayo. Kumbe mutaka gwe baali banoonya Katonda akyamubisseeko obusubi lengera gye tuukira baamuddusa n'enkizi ne zimutuuyanya. Baamuddusa n'enkizi ne zimutuuyana. Agenda okulira obukoowu musajja atunga agwa wano era bwe yeegwira wano alabe ng'afuna okubuumuliro. Abakyebase yakobye bali ye yajja guno genda okuzza amaaso eyagobye bali ejogo lya sitaani yene etandise mulambalamba. Kale kiri toyinza kigamba ndi yangudde mu kafuba naye nga bwe kifaanaganyenga. Oluvannyuma ennyo genda okwetegereza aliwo obujjanjabi obugabibwa ye mutaga tukomye okulaba nga ekyefaananyiriza tayiga emugwa mu kafuba. Ebikola bya tayiga biba byakuyuza kutaagula. Kakati bamufumbidde ejjobyo kuba ejjobyo liyamba nnyo ku biwundu ebyo eby'etayiga. Lengera omwana muwala mulangi gino gye bagamba black is beautiful, black beauty. Panango zengulu munange tubadde tukya mutaka yakadde engulu. Ejjobyo likola nnyo ku biwundu ebiganyi ejjobyo. Kati olwadde engulu omwana kyava tebigere ngadde emabega. Babadde bakola ekisoboka kyonna okulekani omukyalo ono bambi ajjanjaba era kyeyakola kwe kutta ebigere n'alyoka atambula nga deruda n'asooka saako emisinde ku kino kyalaba kisana kubuulirako omulala. Onadduse sinnamwebaza ye abaffe ludda wa gye ndi eno. Omanyi wali obaddeko mu buzibu n'oddukira oba n'oweezuula ng'oli mu kifo amawulire gye gatatuuka. Kati omwana yadduka ayingira ttale n'ayingira olukande kati erudda kumbe mu lukande waliyo ate ali mu kunogaziiza. Waliwo omukyala agenda masa anogaziiza. Tugenda maaso omukyala ono ali mu kunogaziiza. Mala okwetegereza ku kyaziiza. Omwana yajja ayita maama. Omusajja munanga akomyewo emanga avuddeyo. Avuddeyo emanga. Kati ago kyekikuleeta emisinde ate omuleseeyo kati ate abantu abasinga okudda engulu munnaye baba beetaaga ate okufiirwako mu ngeri enjawulo. Sooka gw'okwata awo omale okumunogera akambowa. Tugende. Nga bamunogera akambowa. Efirimu yaffe egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Bajja misinde okuva ku ttale. Maama papa bagezeeko kye basobola okuleka omwami ono. Ali wano alinga alumya obuti. Mutaka alinga alumya obuti. Embeera misinde kireka mulimu n'enjala. Kale omukyalo ono kyeyakola kwe kwanguwa abenga ageze okuleka ndi atuuka omwami ono babenko engeri gye balaba okuba ne bamuyamba. Efirimu yaffe egenda maaso. Ono ogenda okwetegereza. Yasoose kulaba muwala ne zireeta maama. Mba maama abaali abamaama ayakuta. Kati ng'asooka yebuuza abantu bano baali namwe muli baawa. Omwana ku ntunula ye osobola okugumiikirizaako ne maama alinga azaala abamezzi. Munange ffe abaakuyambye. Kati nno natuukidde wa?
omanyo abakyabuza gyatukide ogenda okweregereza akalengo sokolete eddagala nankani omwokya gundi leeta omwokya Livans tulabe muntu abadde ki eddagala lyejjobyo tomala gaddangulu neweekalakaasa liyinza okubya akameeme bannange asooka anyo omunyooka Livans tulabe munnange kalibaamu omunyooka Livans kwe kutandika okuleka ndi addamuko ate olungubanguba tugenda maaso ne sinema kati atandika okuleka ndi afuna ebirowoozo kumbe erudda omwala ono gwe twalire bayita Easter alowooza era nga bw'alengera omanyi mulimu omuntu gw'ojjanjaba n'olaba ng'omuntu oyo obujjanjabi ate munnange bumugwanidde ne bawo gw'ojjanjaba ne weebuuza asiibulwa ddi mwana muwala alengerera eno maama ali eri bw'atereeza ekyeddagala agenda okweregereza omulwadde aliwa waliwo n'omujjanjabi omuto ye bakuttewa ogenda omuyita ali eno alingiza mulwadde abadde alingiza mulwadde nakiki ani ayitabidde emabega wange kumbe obwedde alengerwa Eseza wangi mama bagenda okumuyita omuwala mbadde mbako mangi n'alimba maama tusibise enkutugane mu kakati ng'amugamba tusooke tugende tuleete kungu ezinaafumba eddagala ery'okutukusa mulwadde waffe akyeta kuleka ndi ajjanjabirwa ddala kasujja yali kati ng'asooka abuuza kasujja omuntu yenna atuumiddwa kasujja nazzi kuno kitegeeza omuntu omulwadde ate omuntu yenna omulwadde okumukakasa ndi mulwadde owulirira kuba ng'ayokerera kati mutakale erinnya lye baamuwadde eyazze ng'alimu ekisujjasujja n'emiggo egirabika okuba ni bagimubye bulungi nnyo n'atuuka okuba ni enkizi zimuluma kati nga bakwata gwe bagende mu nku baba bagenda naye ali wano tugenda musubira kukyaba kungu bantu balungi nnyo kakati ng'agamu ne maama tewandikyabiye nkuleka nze ngende n'ono eseza ate eseza akiririza mu Yesu ennene obadde alina engeri gyatunuliramu omwami ono omwana ono omubeerako nnyo kati nga mugamu naye mwana ono saagala abenga mu kutyaba enkomanya amanyi okugenda mu kibira n'atandika ebirala ate omugira abomugira waliwo abataka abeeruuyi olulala abatabazi abagezaako tusumbuwa ono ye atabazi byatamanyi munnange maama ng'asigala mutaka nga boolekera babe nga bagenda okutyaba enku era bannaffe bagenda maaso n'ekyenku bagenda maaso n'ekyenku okulira ojjanjabirwa ojjanjabira osiba ojjanjabirwa ogenda okulaba owange maama amuyita Esezona amuyita Esther kiki ate tuliwo bameka kani ngamugamba ni gwoyitako endi gwe nze sinze Esther kani ngamugaye lwaki ompita Esther kweni gwe gwani yenze Eseza omukulu tayagala kweyita li Eseza omuto omanyi waliwo amanya lye weetuuma ate nojja ofiirwa lanka endala kati omukyalo ono yayita Eseza omukulu yakutaasa kati ng'agaane najja nti okuleka ni ntuuka ewammwe eno omala amugamba ni muneewa taasibwa butaasibwa maama oluvannyuma lw'okulabika ni waggwa ku ttale ono agamba alina ekintu kye yalaba aba akyakyogerako naawulira eddoboozi lyakyo enkuze tutyabye tezimala zijja kumala ngende ekibira kyeno ki ekibira ekifuluuta nakyo munange ekibira ekifuluuta ekibira ekyo nakyo tekiba kyangu ekibira ekifuluuta munange nga bakuŋŋaanya nkuze bakuŋŋaanyiza babe nga bakwata ekkubo okwabulira ekibira gwate ekibira ekivaamu amaloboozi ag'eŋŋoma empuunyi
kumbe mama yaliwo awabadde eddoboozi lyagundi tayiga lyennyini kyobula ebiseera ebisinga okulipira abantu boonategeere olina okwegendereza ekiteekadde mutaka tamanyi gyali abantu abamulonda bamujjanjabe bamufaako naye balina ebyama n'ennyambala yabwe yennyini mutaka gyava tagirabangayo kakati Kasajja wangi eno yesaati munange gye twakusangamu lwe twakutaasa essaati gye yali ayambadde yeeyo mwalimu n'amabala g'omusaayi twagooza era kati erabikira ddala bulungi ng'empya kati bw'atunuulira essaati eno kino kyamuzaayo emabega okutandika ate okujjukira mu bulamu waliwo ebintu bye tuba nabyo in life nga their remembrances kani olw'ensonga eyo weegenderezanga nnyo ekintu ky'olekera omuntu bwe kitaba ekintu kyalijjuukirirako ebirungi ku kyo alikijjuukirirako ate erudda ebizibu bye yakifuniramu kakati mwana mulenzi bw'ajjukira yali musajja alina ewe waka era naye yalina omwagalwa we gwe yali ayagala mwana mulenzi ono kasujja funye tebadde byangu munange omukyala y'oyo mukyala gwe yafuna yatunula ng'omuvumbevumbe kani nga mugamu naye nkuleeteddeyo omanyi abakyala b'ennaku zino nabo balina ssebo ebirungo bye bassa mu mukwano okuguwangaaza kati yamugulirayo akasaati kyala abasinga ez'akameeza aggulirayomu mu kasaati atwegamba ala mukyala gwe wampima omanyi oli ayinza okugulira olugoye naye ng'ekituufu abbye lubbe teri lugoye lwali lumunyumidde bwe ruti kale nno yayongera okwagala omukyala ono kuba muleyo omukyala waatuka okuyiyiza naye buli wagezaako okunyumya ebyaliwo ate amaziga gamuyunguka ate buli wakaaba n'abajjanjabi amaanyi gabagwamu kuba ekintu ekikaabya omulwadde waabwe ekyo tebandikyagadde lwaki omulwadde ono olwalaba ku ssaati eno yanyeenya mutwe era nga n'ekyokujambala alabika sikyaliko bano beebuuza kikikwe ani amanyi beebuuza ne bagaasi tumanyi kyonna ekigenda maaso mukama katonda yamanye nagamba ezigenda MK musajja watu agenda maaso ebirowoozo alina bingi kyobola nkugambye ebintu mu byebimu mu bulamu bibeera remembrances naddala ebirabo okusinziira kwani yakuwa oluusi kuba okusuba omuntu eyo nga tokyamulaba nekikuleeta enyiike n'omulundi omulala oba okulabikani omuntu eyakuwa ekirabo ekyo kaali kanyeebwa okussa mu mutego gw'otagenda kwerabira obulamu bwo bwonna kale nno bw'atuula erudda mwana muwala essezza omukulu kyava atambula gye omanyi omuntu gwe bayambye bw'omulaba ng'ali mu nnaku naawe ennaku ekwata egenda maaso kakyali n'omwana naye yatandika kaaba nze siriko oba sekyo nje kaaba omuntu akuwa omukono kitegeeza nti byonna byokaaba jangu leeta omuntu okuwa omukono agamba nti byonna byolimu biveemu ennaku ebaawo naye ennaku gyekoma okuzza ku kisenge kya bulijjo wabeerawo omulyango omugazi nga bw'oguggula bw'oti oggukira awali essanyu mwana muwala laba bw'asalawo abe akatambala akasiimula amaziga noono naye n'agenda maaso omuwala ono abe nga akkiriza kyonna ekyokubanya amaziga agasiimuddwa efirimu egenda maaso era nga kiteetwaga kwe kuleka ntumanya oludda wajja biggwera kaatulabe awo mwansangira kale nno budduka bw'atuuka erudda baamulemerako ne batandika okumubuuza ajja atya okuliikani asangibwa ng'akubiddwa ng'agobeddwa era ng'akooye yagamba nali ngobwa abasajja abakambwe abajjudde obusungu nga tebalina kusaasira kwonna era nga kibeetako kulaikani bamiza omusu naye kwegamba gaali maanyi ga Katonda oyo yampa obuvumu n'enziruka nga sikoowa netandika okudduka nga gye ngenda simanyi nakirungi kye najjayo naye nga Katonda wonna waafuga mu byonna ayinza okuba yanteekera abantu abalungi abanyamba
era n'ekyalemesa abantu bano okuleekaani bakoma we baakoma ne bateyongera kuleekaani bannoonya ekyo nayo kyasaakimanya kale munnange ekyaddirira saakimanya naye natuuka okuwummulamu ekintu kye nalaba kyekyampunza n'enzuka nga ndi mikono gyammwe wabula oluberyeberye ajja atya okuleekaani agobwa abantu bano omukyalo ono ku mukwano gwe yali amuyinako yamwegenderezanga nnyo neno n'omukazi gwowa emitwalo ebiri egyakameeza n'agula bitumbuwa oyo naye taba mwangu kati yagula ebikyayi kati yamubuuza ye ng'omwami naye gwe ebintu bye tuli obyagala kwenize nyiza okutegekera nze kyesaagala ate no ne zaadikowo ezo mubaamu ezirwa mu maduuka nga buli wogira bwoti obanga oba ali empumbu ate waliwo ekintu kyokola nekindaga nti siri kumanya ate era sikumanya era omukazi awenyini we yatandikira okuyombera n'omusajja gweyagala ennyo n'otamanya kirungi kimusanyusa na kitamusanyusa oyo naye aba musajja muzibu bannange nze sina kyenkumanyiiko buli kimu kyonna kyokola sikitegeera ng'oggyeko obutayagala byenfumbye na byenkutegekedde oyina n'ettaka lyewagula lyennategedde teebereza ogulota ettaka nesimanya kati ngaamugamba naye waayi lwaki ogenda maaso n'ebintu ebyo ebyamataka oluusi ebintu byonna ebiseera bye bikolebwamu si yebeera essaawa entuufu okubimanyisaako abalala ettaka lino yaliguze alina mukwano gwe yasobodde okuleekaani amuwaako kubanga mukwano gw'oyo yamubeereramu mu bizibu bingi kati naye bwe yaguze ettaka n'awaako mukwano gwe kati agenda okwetegereza omukyala ayomba nnyo ku ttaka lye yaguze n'amala n'awaako ne mukwano gwe kulage nti n'emmere gye mbadde mpase ngenda giyiwa ogenda okuva gy'ovudde ne mutasanga wadde ekyoku bw'atambula n'agenda emboozi nga tennagwa omukyala yayomba buyombi engeri gy'ogenze gy'olaze gy'oba ofuna ekyokulya emmere yonna gye mbadde nfumba ekimisana kangiyiwe yoyo omukazi n'agaani nga bwe mbabuulidde saamanya oyo yali omukyala andikwayo okubonaabona kani ng'amugamba omukyala ono yatandikira okuleekaani yeefuula mu bikolwa bye n'engeri gye yanzirangamu nalwawo nnyo okumanya nti ke kali akaseera ak'okutandika nze mboneebone kubanga omukyala namuwasa kya bulijjo omunnanga omusajja yenna bw'aba awassa omukazi guba mukwano gwe gumuleetera omuntu oyo era n'omukyala n'akola ebikolwa bingi ebisuubiza omwami oba ebikolwa ebiraga essuubi nti amunange munne gwafunye ye mutuufu naye omuntu afuuka ekizibu najja igokulo n'ogaana wasa ninja ng'akuba samasuuti ng'abulako omuntu afuuke komando ennyumba naawe nnyinimu kamuleeta ne bikusobera musajja atoyadde erudda ku nnimiro ali ku lubimbi abirowoozaamu era aba akyali wano munne najja ono ne ye Mulema Moses oligino nemuzi baali ba mukwano nnyo nga bwe nagamba nti omuntu yenna omulamu oba n'omukwano gwo ogukukira Oluganda ng'olina mukwano gwo nga gukusingira Oluganda gye bali mbitegeera kati mbwe munaabadde akkirira manga nga mugane nga nkusanze olinga alina ebirowoozo ebikulinnye kiki obudde nenewe mbadde nimuteekateeka nga njagala mpiteekewo tubeeko nekitwogeramu kati yamugamba n'ekyamazima mbadde nzijjawuwo era ewange tokyajjayo alina byabadde ayagala okuleekaani akola ki amubuuliramu ebyo omukwano ogumanyi kani ng'amugamba nsobadde nakuno naye mba nsogodde kabisi tokyayitayo kunywa ku mberenge saagala omukwano gwaffe kani ng'amugamba ekyamazima ngenda kujja nkyali kuba omukwano kikulu nnyo kyesaagala kuleeka nti kyonooneka ye Mulema Moses naye ngenda kubeerabeerawo nga nkulizo gye twogere bingi nnyo bye tulina okwogerako njagala olabe jangu twogere kubanga omukwano naawe ogumanyi kale no musajja kyeyakola sula naye kwekukkirira abe ng'atandika olubimbi tulaba kamalirize wano nzije tugenda maaso ng'agenda maaso alimaalimaawo bw'atereeza agenda maaso atereeza naye nno olw'ebirowoozo olubumbi ne lulabika okuba lutandise okubanga lumuzitoyeeko kye yakola kwe kwata ekkubo
abenga nyuka byalowoozezza birowoozezza awo ne ludde tulengerera pasita ajja ali wano pasita Kabayibuli ono omusajja atwalinga yaguddemu oba ekiki tugenda maaso ebirowoozo byafunye birayika okuba ne biyitirivu ddala pasita Kabayibuli wuuno ajja mpola mpola badange genda maaso Oluganda kati yasooka n'alengera mulokole munne Kabayibuli ne yeewuunya uwayo badde ompiseeko waliwo ekika ky'ebirowoozo ekikutemba n'oyita ne ku muntu gw'omanyi naye nga si kagenderere kyovula ebiseera ebisinga tekiba kirungi nnyo muno okumusalira omusango bwakuyitawo nga takusiibudde kakati nga mugaki ekiresa obuzibu n'ekintu ekitali mu makulu nakyo nakiyombera ate nga kiki kakati ng'atandika kunnyonnyola bizibu bye eri pasita we pasita Kabayibuli mu maka gange kati ng'amugamba amaka gatandise okwonooneka kiddiridde omwana okulabika ni omukyala anjooga ne ku bintu ebitasaanidde oluusi waliwo ebintu omukyala byayogerako ng'akunenya omwami naye nga ekintu ekyo nsonga ne wabaawo omuntu abanga akunenya akuboggolera naye ng'akuzaalawo ekitiibwa kyonna akikumazeemu akulengezza kwegamba n'akulaga ni oli wansi wa bigere bye so nga kya bulijjo nti omutwe ye mwami yaba omutwe kali muno abakyala bafuuka mitwe mu famire kyovula amakasi gawangaala kasita omukyala erabira obuvunaanyizibwa we waka wabula omukyala saamutegeezaako kati mukunyonyola pasita amugamba yalina ekibanja kye yali yaggula oba ettaka eribalirirwamu ikazi 3 naye alina mukwano we gwe batobye naye kubanga kya bulijjo n'eddiini etugamba ako koyina osobola okasunirako munno era kiba kikola amakulu naddala omuntu oyo bw'abanga ali mu mbeera embi okusinga ku yiyo kati yakola kwe kulekani ako mukwano gwe akataka abe ng'alimirako sindi nakya yeebake kubanga obulamu bw'ensi ebintu 3 ebikulu bw'obanga omaze okulya n'ofuna weebaka ekiddako kwambala bye bintu ebikulu era ebyandibadde eby'omukisa okusaba eri Katonda nga tunnasaba pajero ebintu ebimu ebisinga eby'obugagga mujje gyendi kwegamba bigoberera ebyo abeebazizza ebyo 3 ebisookerwako byenkunyonnyodde bwatyo Katonda kwasinzira kasita osiima 3 ebyo oba obirina n'osiima Katonda n'atandikirawo okuggulira mu kusaba kyobola basinga banenya Katonda ng'embeera etabuse yabalaba embeera etabuse embeera teyinza kutabuka ng'olya ng'olina woofuna ekyokulya kyekikulu kwebaka kwambala lusozi muddungu ono kyeyakola yagamba ndi omukyala alimu sitaani nenze nina olusozi lwemanyi Katonda gy'asibira abasitaani alina kuba musibe njagala ofu naye ndowooza ennaku zino bamugulira miguwa ate emikaddekadde bamusiba wiiki eno edda n'akomawo mwana wa Katonda wiiki eyokubiri n'akomawo ekyamazi kati tugenda kubikula Zabbuli tuleke okuba ntuleka tugoba sitaani ono mutwe gw'amaka efirimu egenda maaso maka sebo Oluganda tusabe omulabe sitaani sobola okukutula enjegere okusaba kikulu nnyo Tonda nkusaba ayi Yesu gwe wekka asobola okutula enjegere z'omulabe sitaani nga batandika okusabira sitaani ku njegere zonna z'alayika okuba ndi asiba eri abo bonna abaddu ba Mukama Katonda sitaani talina buyinza ku muntu yenna owa Mukama Katonda mute alagira sitaani eza mukyala we waka musumbuwa mujjeemu sitaani omulaba amuyingidde efirimu eno ekyatandika butandisi tugenda maaso sitaani genda va mu maka gano ta omwami ono sitaani agobwa ta sumulula sitaani oba tomubugulidde olumu kyetaagamu ne kumpi tagenda wamputtu sitaani Mukama yebazo n'ebiseera ebisinga omuntu gwe basabidde sitaani n'amuvaako muli owulira ng'oba owewuse naye bayinza okugoba sitaani ekifuba nekitandika okuluma ng'omanya sitaani agisabidde yanga ku yo n'ogewula ebigere bizimba buzimbi wazanyidde ku sitaani enkambwe kati omukyala gwe balese ewaka tulengera lw'engoye ezagudde alimu n'omwami omulala bayisinganye abeerera
okwerera ku buliri kuba kwa kusamba makati mpira deep 6 ndako naawe naawe nagamba ekintu kino obanga okitaddewo kitadde musajja mukulu akoma ekyo balabye abasajja bambi okukola kazi ayinza okutayiminga n'amanya kaagenze ogenda okweregereza emmere yayiikiddwa sebulumunde bamuyiye omukazi yadde tasaaga emmere yagiyiye ku ttale awo nno omusajja affe n'agenda na maaso kimanya omukyalo ono naye nga ajjukira ebiseera bisinga okukyuka kw'omukazi ekiinula ennyana kiva mu kibeere aba alina kye yeesiga ng'akonkona bambi soko olinde kutabanga saawa ziri mmeka kuba akomawo 6 ziri 6 ekitundu omusajja akomyewa fudde omukazi nalandika okupapa mukazi apapye apapa wapapa abeeno eno tabu yennyini kumbe zino edirisa ezitali mu mitayimbwa edirisa eritali mu mitayimbwa yayita manju mutaka tugenda maaso omukyala kwe kujja ne mukazi gwe wakulota gendo oyinza otya okukwata emmere yonna gye twandiridde ekyemisana n'ogiyiwa yatuukira mu kuyimba mu kino kyalaba wadolowooza nsaaga eyo ekyali ntandikwa weeba mbaga etandika butandisi okuleka nga ompadde ekitundutundu ky'ettaka nze n'omwana wange olengera okujooga okubeera mu maka emmere yagiyiye mbulwa busungu mwami kumuyisaamu maaso n'eddala kiki ekyo omusajja kyaba akoze okuyisaamu amaaso mukulu okuba teyamubuulidde ng'agula ettaka buvunaanyizibwa abwo omukyalo ono okumanya yeekaza abadde mu nju n'omusajja kyokka lengera omwami katugende mu maaso ale munange firimu yiino sajja kano nekazola katunula nekeebuza naye bannaye ndalyaki ninamu obuzibu kati omanyi bambi kye yakola kati ng'addukira mukwano gwe omukyala amazeeko emirembe wabula mukwano gwe jazze ye musajja ge twalengedde engalabi ng'eyita mu ddirisa yebaza nnyo Wilberforce oligino nemusi kuba nalina omuguzi yali agenda okumpa akasente akawera omuguzi wamufunye nadda namufunye kubanga njagala ntaasa amaka kakati wetwogerere wakati embeera okuba n'ebizza ewaka ettaka lyabadde yakagula n'awaako ono kizuuse ndi emirembe tewali era n'asalawo ettaka lino lyabadde yakagula akwate ekkubo abe ng'alitunda era n'omuguzi yamufunye agula $2,000,000 kani nga mugambadde nyana eriyo lyennakuwa tuligatteko tulyoke tugabane kyokka naawe oba obadde ki atooloota kati ttaka lyange ndigabe nedda ekyo kireka nakuwa kapoloti ono agula ttaka ayagala lyonna nga bwe nali ndiguze kwenu wampa kungabulula kani nga mugamba ettaka naligula nga nina kyenyala okutereeza nerabika amaka ligonoonye bwonoonyi kanditunde tulabe ekirala omukazi seba ayagala naye ku ssente 15 asigadde 5 then gwe nkuweeka 3 ekitundu bw'atunda ettaka lino ayagalamueko $3,000,000 kuba n'amabanja gamuli bubi alina amabanja mu banka ayagala atunde asasule $15,000,000 banka $5,000,000 esigadde ono kwabamu 3 ekitundu musajja twasigaza akamu ekitundu genda oleete sente ono teyakola nsobi nga mugakale kati kangende ndaba omusajja mwampa sente then ngenda kuba mpitira wano amugambye genda otunde ng'asituka atabamu agamba nno nti nkuwadde aba akulimba kati yampaako bitundu jafumbirwa oba wajja kukola ki kukungula ogenda okwetegereza ono naye kyeyakola oli wagenda okutunda ng'akomayo w'omukazi kati omusajja ono yalayika mujozi bujozi omusiguze n'omujozi baawukana
omwami bw'avaawo ye ng'alumba ewaka kati naye nga yeefulambulirira nze ojja kunnema kyalawe kani gamugamanyi tekyolina okumanya ekintu ekiriwo omusajja bw'aba yatunda ettaka oba n'agula ettaka ne simanya nze mukazi we ku nsonga ezimu naddala ebyobugagga nze nsooka okumanya ono wambuuliza wajja kufumba oba wajja kuleka ndi onoga ebyo omusajja byatuuseeko era nga ngenda abakazi gye bali abalina sabbaawo eyo naye ekisajja kino wenkifuna tye nkyakijjamu byenkijjeemu nze ndaba ekiddako buliwo okabaze leeti ate nti kati nga mugamba ettaka lyagala okuwa ekisookera ddala omusajja agenze kulitunda kati wenjo aŋŋambye alina amabanja mu banka agenze kuleeta baguzi temeka kwendi bamugambye mmeka okukadda mbusimanyi miliyoni 2 n'obutaano ku banka gye naye mbu digula miliyoni 15 ku banka ebadde emubanja kati agenda ziwaayo miliyoni 5 kwampe 3 ekitundu asigalewo emu kitundu ndowooza yeeyiyo buulire kani nga mugambo manyi siru kireka amagezi tolina musiru ekyokuba nga toyina magezi agala twala obusiru bwo ate nze kyekinvuna omuntu ayinza atikulimba kali yamugamba mukazi musajja gwomazeemu nnyo amaanyi olubuto luno lwonna mbadde njagala nkuzaalira omwana omukazi naalina lubuto lwe bw'abadde agala amuzaalira omwana ng'akimanyi omwana ajja kuba mugezigezi ng'ono baalabika okuba omugezi kumbe gyako mugejjera omutwe na munene gukozesa omutwe munene naye tegumugasa kati tosobola kubeera so certain kulwokuba mbu omuntu alina omutwe munene mbu alina amagezi mangi mubaamu n'emiwogo eminene nga miwutta kati omukazi yamuinfluensinga ssebo oli yamugambye amuleetera miliyoni 3 nalabika omukazi kusiira bwamugambye ate abakazi bw'obanga bamuwagidde ye weak point esooka awo aba agenda kuvuga speed ndiima oba ojja kitegeeramu omusera musajja ng'agenda kunaaba maaso kale mawuvu ate nno nga tatuuse kirabika gye Kale. yajja musanyufu akasende gye yakatadde agenda oyita kaale kati nga kumbe kalema ali wano owaayi kyekiriwo yava amutuuza wali si mabyera okusinziira era gulire ekikwendi eggulire lyo liringa essava eggulire kale naafuna essimu wangi halo genda okulira akuba ani altayogera kyayogera ati abantu nabo ekibuga kakati sijja kulwabo ono kyava agwa mu mpale kati nga mugamba dde nkulesa akasente ke twateesezzaako emiliyoni 3 ekitundu sooka enkubuuze kaso naye waayi kyaddaawo okumpa kati nze oyinza okumpa obwo obusente obw'oluleereeta obwo anyanga nga bwe waŋŋambye nti akasente ke mba nfunye nkuleetere era akasente kaakano ke nkuleetedde kapaati kali kwegamba kadde ku ttaka lino omusajja adde agala ttaka lyonna nga tyagalako babibanja ate nakuwa kibanja ngweni ondaba amatumpitambwa ondaba nga magujja netuwandiika wa ekintu nagaye tukkirize poloti etundibwe naye mbaako wenteeka emukono poloti weba etundibwa nze nyiniyo nadde n'okusaako omukono jjukira omukazi yamugambye ayinza ogani poloti agituna miliyoni 2 kumbe ku bunene bw'ekibanja kino bayinza omuwaamu miliyoni nga 5 abeeramu naawe amagezi ate nesaba omusajja neyekyangirawo todamu kumanyira gundi gobeeramu amagezi kino ekintu lwaki ate ofuuka ekizibu nga naawe kenyini ovukidde tabo twateeseza ewa wano nazze netuteeseganya nokkiriza kende tejambiya abasinga mutegeera olulimi kutemwa wenkomerawo nga bw'oli ojja okumbuulira nze poloti yange tetundibwa poloti eyange njagala oba mubbi yogera yamuwa buwinga mukwano gwe naye era noono ssebo mutuufu naye ku muntu gwe yayogedde naye nakkiriza namugadde poloti nakuwampe nenjukira ettaka kweri waliwo ayagala oligula
kantunde ettaka lino mbenga nkwayo miliyoni 3 kitundu bannanga obwo si bwenkanya okujjako abantu nga munoonya bizibu eri bannammwe omuntu yakuwa obuwi ewange genda ozeewo puloti yange. omusajja ng'amugoba omusajja atabukira munne era n'akwata ekkubo n'amugoba wano kakano tugenda okudda erudda ebintu obiyimiza naye nga bizibu kati yakola ng'ajja wa mukwano gwe ambulira ekintu ekiri ewaka obusongo obutaliimu nayombera kali omukyala ntadde ku puleesha. okimanyi nti noyo omukazi yandikufukira ekizibu n'otuuka n'okufuna obuzibu bwondi ejjusa obulamu bwo bwonna kisoboka kyovola nkuga nti okubeera n'omukyala ewaka nga muyombi aguzeemu ettaka liriko enkaaya n'asinga ekyo kituufu kyova olabanga nze sula nasalawo nengamba nja kubeera mbuwulu bwange kuba sietaga bintu binteeka ku stress yenyumiririza mbuwulu omuwulu tagula mmere omuwulu taleka zaakameezi omuwulu tebamuvuma omuwulu talina kimunyiiza ng'entyayo lwa mumwagwe wamma kususususu mbadde nkunoonya ewaka nga buli wentuuka kasujja aliwo ono agenda otuuka ewa kasujja nkasujja tabaawo waka kumbe waka mirembe tegikyaliwo mbigatamu anti ekizibu kyajja ewaka talina ngeri gyakiwonamu omukazi yafuuka ampu mu kkubo ewaka ettaka nemuwa miliyoni 3 n'ekitundu n'agamba okumanya alo n'ebintu ebinsobedde ninga yeetooloddwa ebizibu nga simanyi omusajja gwe nawe obuwi ku ttaka ly'enguze lengera bwe ndi gutunda ne mugamba nenge gye nali nkwadde akataka kwako miliyoni 3 omusajja yagaana kati yeebuuza ku mukwano gwe ekyokukola musango yagututedde wa chairman ekizibu ekiriwo era ng'endagana naawe obeewo olabe bamuwawaabidde wa ssentebe ekintu kino agenda kikola atya sabika zigenda kuwanvuwa kani nga mugamba ekyamazima ebintu birabika bikususeeko byandibanga bikuwanvuyeeko okuba obwedda tulinda entebe baatudde dda ti chairman wuuno bazanye Wilberforce agenda kujja bakuwa obuzibu ekintu ekiriwo gwe tokimanyi empisa z'abantu bo bano tuzimanyi ajja kujja si oyo baba bali wano yazze ogenda okwetegereza mbulanga mu sajja mukulu inakuwa ettaka nemu muloza mutaka lwatuuka gwe bagambye nti olukuŋŋaana atudde tuli lwa ssaawa nga 2 emabega abakulu balinze dda ate bana ebyonooneka nnyo naddala nga gwawawaabirwa funa wootuula nga gwe gwawaabira ate n'ojja kikeerezera essaawa kireka kituufu kibbi kya ttaka wamma oli yamuwawaabidde dda babbye ettaka lye kyeyamaani kasujja ng'atandika kuwanja nsonga loopi nga mugamba ni waloopeddwa dda ekyakuloopezza olitunda watunze ettaka eritali liryo kituufu basi kituufu kibwe kiri ettaka lye watunze liryo kubuuza bakubuuza gwe ddamu omulaba bw'atunula ng'obubbi yennyini nini obirabye ssentebe kati kiri bwe kiti kasujja waba aganye okwogera mpaamu ennaku ezi zinja kuba ndeese obujulizi ettaka lyalimpa tewateekako omukono agusaako ono talina kyeyayogedde kyonna bamuli bubi lyange buli ekiva yakyogedde kyayokikoleddwa dda ndowooza defense kyetugenda okukola defense yono yakuguka mu ngwala n'etteke nkole mukulu kalema kyasabye era kalema engeri gyagambye bamuweemu ennaku 3 aleete obujulizi obulaga nti yagula ettaka oba ettaka lye baalimuwa wadde baamuwaliwe naye teyaligula alibanja mu busungu bw'ekitalo oluvannyuma lw'okuleka kandi lyamwigiddwako bagenda leeta bajulizi kuba endagaano yaluma n'eraga nti aweereddwa era okuweebwa okutaaliko kkomo nti bwe butuukanga mu biseera bwe biti limugibwangako bannaffe nga bakwata ekkubo nga bayitawo kasujja omanyi muganda mpulira nga nfunye okutya okw'amaanyi naye golowooza omusajja ono kalema muntu ki gwagamba awo gwagenda okuleeta amuwuliriza omusango oyo agumutuliremu ate nze mmanyi sirina gwe mmanyi naye kasula leka ensobi eva kalema alinga atategeere
yennyini yakkiriza ettaka tulitunde. Kati ki ekyamutwala mpaabire ewa chairman? Musajja yeebuuza ekyokukola Kalema tage kuba talina nsobi gye yakola buli kimu bakiteesaako. Kyokka eky'omutawaana ekyaliwo teyalina muntu yenna yaliwo ng'ateesa ku mbeera eyo. Kati ekisinza okuleka nkireeta obuzibu. Musajja tamanyi kyakukola. ne naawe nkunenya singa waddira Kalema nga amaze okukkiriza nti n'ettaka mulitunde gwe kennyini n'okkirizisa Kalema n'omuleeta ne mukola endagaano nga waali Bulira. okyulira n'ateekako omukono nga naye waali ne bamuweezize. Ekyo kye bayita okwatirwa offside. Yakkiriza Musajja mukulu yakwatibwa offside. Uganda era nakkiriza poloti Endagaano yali gentleman's agreement. Tewabaako bwino, tewabaawo buwandiike. Kalema yazimbye omutima olw'essente zewafuna. naye ate yandiŋŋambye naali ku ttaka mu ekitundu ke nalina ne mwongerako ebintu n'atabiwanvuya bw'atyo. Bw'abantu tobamanyi abalya emmere tobamanyi Abalya emmere abalya emmere bwe batyo abantu beefuula siba ku makya kye mwogedde ekongeza kuba kirala Kale n'ebintu byongedde okuba nti si birungi. akusuula embuzi Era nga munnaffe punda sente tamanyi kikyagenda kuleka ndi akola okuleka ndi asimatuka embeera eno. yeevula kati Nagezi genda mwemuke yogedde twakutegeeza alina branch ey'omulembe era nga branch eyo esangibwa butereevu wali eri batugambye okukeera ku makya saawe ku opposite Kisenyi bus terminal. Gweotula ku Kisenyi bus terminal basi waliwo weziyingirira naye ali opposite n'omulyango basi wezifulumira. tulabe ekyo So n'olw'ensonga eyo osobola omukubira ku ssimu oba ng'otuuseewo n'oba ng'olinga abuze ntaki 0701 sigama 1010 okwabanga tuva 55. nkwase mukama wakati tukyalina kyakola. kuba ettaka Ebisigadde tewakyali kyakuleka ndi essubi liri wano oba liri wali. lyalisolusa Waliwo ekintu ekikugendako n'olaba ng'ekintu kikusse mu vvi. Kale musajja atwalina kuddayo alabe ng'ateesa n'abaguzi. Bwe kiba kisoboka miliyoni 3 zino azibaddize alabe oba akatundu ke yawaako oli basobola okukamuddiza. Nga wayita ennaku 2 wagenda okuyita ennaku 2 wali wajja ye munyanyi w'essula agenda omulengera omusajja alima ku makya mutuntu n'olweggulo naye ekikozesa ekyo si kyakuba ni muntu aba mukozi nnyo naye aba atya kudda waka ng'ewaka si wali mirembe. sujja Owaayi oli kuki kukyate ne musajja gwe okinakuba ku lwaleero nze nkedde ku makya ndi wakaawo nkuyita sirabayo kanyego ntudde sirabayo na muntu n'omu babadde bateeseza alabeko kye bayinza okuleka ni bakola era kunaaba kugenda kunoonya kyakukola babadde balina genda bombi ensonga ze babe nga bazitiramu chairman naye n'obwedda ali mu nnimiro. genda mu lukiiko tewali kyengenda kutaasa olwedde ettaka nalitunda terikyaliwo. Ono yamugamba ebya chairman naberewe nga tebijja kukola makulu okuddamu musinkana. kolamu ebintu Yamugamba nti naawo nno amateeka gakuleka gakuyinzizza. kuya Jjukira ennaku 3 ziweddeku olina okuddayo obaye ng'obujulizi bagenda buleeta. nyamba mu kiri kimu gwe genda mu lukiiko girombererawo nga nange wemaliriza olubimbiri. kasujja Omuntu atazizza musango bw'oba waweereza omulala gy'abawaabirwa songa ne bali abagusala oba abanga baavuma. najjo sije bwegityo olina okutwalanga obuvunaanyizibwa olunaku otuba twalusazeewo nti weerwo tugendagenda wa chairman. Yamugamba toddamu kudda mu bintu bino byakwewuddiisa okimanyi n'ekyokulemera ku lubimbi kiringa kikolwa ekiraga ndi okozeemu emputtu. era newe ŋŋendayo omusango bagenda gunsingisa. kale Kati atidde okay ngeni kakati oyagala gumazambiro oyagala omusango gube gwa ku mazambiro. okusalira tomanya tuyinza okusala amagezi ate kino tuwanga tukivuunuka kale kamaliza Tugende ffenna tukkirize omusango gwatukwata naye tugambe chairman atubulire ekyokukola kye kiriwa. Sangaayo kanjiramba wuyabuya mbagambe nti ojja. Bwabirowoozaamu ennyo nze ngende wa chairman bagalamize bakube sajja omukulu kati omanye ekyomutawaana ono omwami naye alina okuba mu lukiiko wa chairman. Naye sseba ali wa mukyala wooli bali eno beeziribanga badde eno badde eri. Essimu Hello.
Sako zile lero. Saru ni magaza kusiwambi. Ulida. Naye ndi mwafu. Ana tonumya ande kolinga gansigenda kusasula. Omalinda mu kumalo. Niba nekyala kino nekya mutawana kinabe kyogera nakyo mbundi mu saloon tikyakoze ne obwavu bukiri bubi kati kigamba ono ssebo deep sikisa mulindako tonsiba nnyo kasimanyi wiivu tonyola penso kati abakyali wano naye obulimba kintu kizibu obulimba bukeera nnyo naye amazima gatambula mpola ne bwe gatuuka obulimba bwe bwayita giba miranga kali mutaka avuddeyo tebamusuubira wakazi n'essaawa bannange omusajja nadde manyi tagenda kujja kati ng'amanyi olunaku lulamba lwonna sooka okwata engoye ono nga taggulawo agenda omuyitaayita amuyita naye taggulawo mpawano mutaka kwe katonda watu abawala mpe dirisa yaseerera onkoona ekintu nkoona ku mutwe kya mutawaana ajibye ku kitanda omutwe gwabisi kakajukira tugenda okukomekereza obulungi ennyo ekitundu ekisooka omukyala mbi omuzannyo Saabenzi yagwa bubi ku kitanda katonda alina ngeri gyasasulamu abaagala okulumya abantu kwegamba ensasula ye kwega ekintu kijja nga tosuubira na kusuubira kubanga okuleeta obwenzi mu nnyumba eyabbaawo tetuganye leero obwenzi kintu kiki munnange ng'ono atandika kwebagajja ayoolayoola musajja omutwe guli wansi kyava atunula obwessuuka zitobye kuba loodi enkoona ebadde etonnya tulaba kitundu kyakubiri nagamba emwemuke mweziraga butereevu nnyo ate nga baze opposite Kisenyi bus terminal bw'odula ku Kisenyi bus terminal waliwo baasi weziyingirira naye ate waliwo omulyango baasi wezifulumira kakati opposite ng'ofuluma mu mulyango gwa baasi wewali ekipande ekinene ekya MK ensibuko y'ebenda Uganda kati yakwata omuntu ng'amaze okimanya nti afudde omwami yakomyewo omukyala nga takola kitavaayo kiki yasooka neebuza omuntu neekuyita nga tovaayo obadde ki kulikayo munange mwami ku mulundi guno yamukulisaayo ng'omukyala omutuufu omujjuvu mu maka we yandibadde akola era n'amutikkula enkumbi ng'omuntu ava okukola munnange engeri gy'olina omukulisaayo bane ng'olabika okwoya ennyo mukwano empewo etayoyokayokayo kwerabiza nti munnange waka otulugunyizibwa buliri bwabwaze naye omukyala atuuyana mayiti eri wansi awulira nakaaba bw'etandikira wano okuwunya kati awuliranga kamunguluze jangu otule ku buliri kiki mbe ndaba enkunaze ku bigere ziri wansi mu kitanda kunaze baafu ziri wansi nzijeyo nkunazeeko mpulira bulala jukira ono agenda mu lukiiko era ekimujje ku lubimbi nga bukyali kyova akomyewo nga tebamusuubira ate leeteka agende mu lukiiko naye ogenda okwetegereza omukyala asinda asindoma osindoma ki emisango watudde amagulu watayiza ono ndako obadde ekyatoba leero we mugenda ate otuula ki ng'atuula ajjayo ebbaafu oli abadde agenda gijjayo ebbaafu omukulu adde agenda gijjayo agijjirayo emabega wayo waliyo eddambo erimulyamu olukwe munnange mutaka ng'atuula erudda mukyala ng'atandika kubagana na mbeera
ng'asooka afuna bbaafu awo. Tukyatandika butandisi tugenda maaso. Kati nga gyamuteeremu amazzi amufaako by'otalabanga. Era ebiseera ebisinga omuntu ayita kufaako bw'atandika okufaako. Wabaawo akabadi awo. Wabaawo akabadi. Amutwalira yamuleetera. Amwenya kala mukyalo ono bw'aba amwenyezzaako n'obubi budduka. Mulimu yokaddaga. Yengera you remind me. Munange nkwagala. Ye wasajja Hannington original names. Musajja atunga agenda kunaaba. Leero abula n'amanya agayina agenda misango. Kumba ono okulongeza omukwana alina kyatayagala mwami abe ng'amanya ng'akomawo. Wanaviire mu kinaabiro. Dambo lyeddene ngaaki lituumye eddambo. Likoze entuumu n'alisikayo. Oli wanaamenyera okunaaba ng'akakwata akaba. Kakano tatunakakasani omusajja mufu. Amunyenyanyenya omusajja obadde amulinda amambwa adde engulu. Yamunyenya ng'omusajja adde engulu. Kati yakola ng'asooka amuddizaayo ddala. Kubanga ate era oli okunaaba tajja kulwawo. Yeetaaga obudde bungi ofulumya omulambo guno eguba gwakufulumizibwa. Kuba oli bw'agulaba etabu ebezze weewunya omuntu oyo aba anonya ekimunju. Kati asooka n'akwata ku mutwe. Tolaba ni omulambo gutiika. Naye omukazi yamira omuliro ono ng'atandika kubala nkoze ntya. Waliwo ekikutiya ng'asooka afuna akakutiya akalamu munajyamu ng'adda munda. Ng'akomawo munda inamuteeka muno we mutwalira kati. Sooka ggalawo. Mwami wanaaba akomawo anaamuwulira. Ng'asooka kati eddambo lifuuse byamaguzi eddambo. Eddambo lifuuse kyamaguzi eddambo. Firimu yaffe egenda maaso. Ng'asika eddambo ng'alisika eddambo. Ng'aliyingizaamu eddambo. Tugenda maaso. Nsawo alitadde mu nsawo yakase. Asoosezaayo mutwe. Neri n'ajyayo ng'osoosezaamu mutwe libali. Magulu gano gasaana okyusa. Bagamba ejjoogu lya sitaani. Kati agenda okulengera amagulu bw'ogasoosaayo omuntu aba asitamayo bulungi. Kati omutwe gwe yakyusa n'azza kungulu. N'amala ng'azzaawo buliri. Eddambo liri wansi ategedde eddambo weeriri. Baasi kati awo tajja kumanya. Wanambuuza ebiri mu kutiya nga mugamba mwiko. Yenna atuuyanya okukamala. Atuuyanya ekitabangako. Waliwo embeera ekubeerako nga yakutujjakana. Ng'oli wano otujjuka. Mukyala leero abadde musanyufu omukyala. Mukyala singa bulijjo aba bw'atyo mukyala. Singa emirembe weegiri. Munange sajja watu agenda okwetegereza ebbaafu. Nze yeerumise. Kumba oli mu kujja ebbaafu nawatagenda mazzi. Engalo zaabadde zikutte mu musaayi. Jjukira entobedde etonnya omusaayi. Kati n'ebbaafu emikono gyayiseeko. Kati balaba omusaayi kireka sinze yeerumise. Ate abakyala balina ennaku z'omwezi ezibatawaanya. Ndoza n'okumusanga ng'omutwe gumuluma aluma. Alabika yalinnye ennyaanya. Teyakifaako. Kiki mukwano oli
Sina olwenje wendi ne mama. Twajirira ennaku z'abakyala munnange. Olaba guno omusango. Tesa natuuka ng'abantu bonna baatudde dda. Ampapya amuwa amagezi kumba ayagala aveewo. Kirungi nabadde nsindiseeyo Sula abeererewoko. Mukwano gwe yabadde ataddeyo. Buli omu agenda otunuulira. Munnaye bagenda kukolaba bulala engeri gy'ogenda okutuuka ng'obudde buyise. Naye kyengenda okukusaba engeri gy'oteewulira bulungi ngenda kusaba ogendeko ewa musawo akebereko. Nkyagenda. Then n'ekirala togeza n'oddamu ne weesibirayo. Sigenda kuddamu kikola. Singa omuntu aba ayagala okuyamba. Mugonvu bulala ekiviiriddeko n'omwami ono okwalika nga afiira ddala ku mukyala. Kyala engeri gy'ali omulwadde n'ekyo genda okusaawa okubanga bamujjanjaba kirina okuba nga kikulu. Kirina okuba nga kikulu ko ndi ekito kyekiriwa. Tugenda maaso. Kwe kuyitawo. Nze ngezi. Mutaka ng'ayitawo. Leero agenze bw'atyo. Kusiru gundeetedde n'okugwa mu laavu nagwe essaawa eno kusajja sigwagalanga nako. Simanya abulidde omulaba. Tatunulanga mbega ye kennyini kyakubega kyennyini. Kati wamanya ndi oli aggweredeyo n'atandika okupapa. Najjayo enkumbi. Kyava ayingira ebimwanyi. Sebo nakyala. Yasala ebimwanyi nadde eri. N'alaba nga teri amulaba. Kati ayingira n'ekibanja ky'abandi. Yayingira ekibanja ky'abandi. Omuntu atandika okusima mu ttaka eritali lirye oyo naye omujjirangako enkofiira. Atandika kutema. Gy'atalimira bulijjo. Ky'oba olaba asima akenga. Si kuba ne bamugwiramu wano. Akatuuyo akasaza bibatu. Sajja engeri gye liri ddene ndigaziizeemu laatiri. Tozanyisanga omukyala n'ogamba banafu. Ku mbeera ey'embeera enkakali ate bataama. Kakati munnange musajja atusula yuno. Sula situmanya le kigenze mu lukiiko. Akomawo. Kati nga tebasinkana mu lukiiko. Kati kyema mu lukiiko takulaba. Alinze kalima nga tamulaba nawe nga tojja kyema n'olukiiko nalusazaamu. Nalwongezaayo nagaba lulibayo lulaga. Olukiiko lwasaziddwamu Kalema yabuze. Nsonga ki ereetedde Kalema? Naye oluza lwaki Kalema tazze ng'embeera eno obwedda agyesunga. Awo ate weeraliikira ebintu ebitaliimu. Kalema obutajja mu Oba Kalema obutajja gwe oba oyiseewo buyisi. Kalema yagamba ennaku mbale aleete ki? Abajulizi bw'atabaleeta aba asingiddwa Kalema n'abula. Ekyo ekintu olina okusanyuka busanyusi. Kakati no nange ninamu kyesitanira kati nga mugamba ndi engeri gye kiri ni Kalema talabise. Ate weonviiridde ewaka nga nzija eyo. Mukyala musanze embeera gy'alimu si nnungi. Kakirabika alumizibwa. Mugongo gumuluma ate omukazi alumizibwa omugongo oluusi buba bubonero. Bw'aba talumbye okukiika kwabwe kuno okwa buli mwezi ayinza okuba alina ekimusumbwa. Kati agamba omukazi amusanze musanyufu kyabadde aludde okulaba. Omukazi bulijjo bulijjo amutikkula ebivumu. Kati nga mugaba abakazi bwe batyo omanyi babeeramu embuto kirabika bayombayomba nnyo. Kati laava eno erabika omukyala yazze bupya. Bwe luba olubuto kirabika omukyala omwana akwagadde mulimu abaana abatayagala bakitaabwe. Kati yakola nga amugamba omanyi ekyo kituufu. Sooka ojje tulabe kuba oyinza ogamba mbadde nkulimba. Naye jangu tugende olabe okakasize ddala ndi omukyala ono laavu y'amaanyi eriwo. Munnange omukyala ali eno asima. Kati asoose kusima kubanga ayagala aleete ng'aziika buziisi. Akyagaziya munnange. Kumbe omwami eri olukiiko nduuza lwasaziddwamu.
kubanga yaluleetedde okuba ni lukubizibwa talabiseeko kumbi ng'agiteeka wali kati apapa akomewo ano ne mayiti ettaka lyasimyemu si lyabwe mayiti agala gisiika waaba mulirwana ne banaaba bagizudde bagizuula mu kibanja kyabali tugenda maaso munnange ng'ayingira munda olwo omukulu akomawo ne munywanyi we bajja batambula mpola baabano ate tugenda okulengera lwava erudda agwa mu ddene olwo we twogerera bino omukyala ate yasikambula eddambo afulumya ebweru aba asikambula ogenda okuzza amaaso nsanze meeting ogenda okwetegereza omukyala abuuza ki ekibadde ku meeting lulu kiki ekibadde mbu meeting esaziddwamu era situuse na kutuuka chairman yagisazizzaamu kuba abadde abanja talabiseeko ye obadde owalula kigwe yagambye tolina maanyi mune mbadde nongoosa nnyuma ne naye ebintu nga bingi nnyo ebintu nga bitumbidde ne ng'akambi fulumye byonna ngende mbisuule sooka olindeko oba si bukongovuleye kenkuyambeko kenkuyebe munenge gy'ogambye oli mulwadde siyinza butakuyamba omukazi olwamanya nti omusajja amuguddemu nakubira enduru badanga omusajja wuno omusajja bulijjo omusezi bannanga alina eddambo ekyalo ne kikuŋŋaana abadde asika omulambo abadde asika ate bannanga ensi yagenda wala abantu ekisa kye balina ku mukazi tebasobola kubanga bawuliriza kasita bakusanga essaawa eyo gwe mukyamu ab'ekyalo bamulirwana baneyiba bawulira enduru toyogera wano we twatandikira musajja atunga bamugoba misinde tebamuganya kwennyonnyolako jjukira omuntu afudde ye musajja abadde amubanja ebyokunnyonnyola ne byogera okubanga bizibuwalidde ddala era nga talina ngeri gyayinza kulekani yeetasa embeera eyo yadduka ayingira kibira we twatandikidde ng'embiri geekuze ali mu kunoonya obuyambi naye nga n'obuyambi tebukyawera nga n'awatuufu waakwata tamanyi wano we yagwa kava abamunoonya bamiggo ne bagumu mu nkizi toddamu kubeera perfect player ngamba okusamba deep 6 ebintu babyogedde kubanga biganye tugenda maaso ne firimu era nga kyo tetwaga kwe kumanya oluddawa bino gye biggwera ne firimu yaffe eno ogenda okwetegereza nti aha katonda watu yalabanga awonedde ddala yalabanga embeera agisimatuse ne bano banoonya ne babulwa obayisemu buyisi edda ate ngija kunoonya banoonya ne gwe ngoberera kanigaga musooke muyite wali feke tudde eno ng'akwatako bano babe nga boolekera erudda tugenda maaso ne firimu bakyamunoonya abuzi omusajja bakyamunoonya abulidde ddala abuza ddawa ekyokubula mutaka akikoze atya balina omuggo okubagumu si birimbwa embooko 5 ozigumira kuki waliwo omuggo ente nayo ng'egulaba bulabi n'emanya giwunye kale mutaka baamunoonya ekyamazima aw'okumujja ne babawula we basangira tayiga maama nyapa yasooka nemugwa mu kafuba sooka yamugwa mu kafuba kikitakubye enduulu tudde emabega omanye enduulu y'amasaanikiro enduulu gye yakuba yali y'amasaanikiro bulala bagenda okujja gye bawulidde enduulu y'amasaanikiro
ani ayagala okumanya yiyo waliwo ekintu kyolaba nga tobuuza muno tuddewa nga tomubuuzi olaba kirabe wurra ekikumi wurra muliro olwo omusajja atukekwatekuba okubanga awumulira ludda nage bamuyita wasajja Hannington ageeka era muzanyo wa lulango nnyo eno gye tulaba evudde mu bannaffe aba Kingston Film Productions kakati yali ayina waali kwe kuwulira nfudde bannange oyagala byonna mbiwulidde ne mulumba byonna byanyumiza akola otya kati kyekiriwo abadde ndowoozezza ku kyogenda okukakasa ensi nti sirina musango naye ntya anoonya engeri gy'alina okwogeramu amazima naye n'engeri gy'olina okwogeramu amazima naye otetegerekeka sango amazima sigaba mangu nnyo ganyonnyola bantu ne bagategeera era ebiseera ebisinga oteekeddwa okuba ng'olina abantu abayanguwa okuwuliriza byogera kani ng'oni maama agamba muleka agende kono nti eseza tayagala beera wano ffe lwetugamba asigale kasitavu nze namumatira mwana gwe omatira ki omanyi biki byomatira era maama n'amutumirawo omulimu kalaba mwe kabuubira engulugulu kaagala kumatira bantu ate abantu malayika balina ebyama byabwe era nga si bya bulijjo omuntu yenna owa bulijjo okubimanya kati kyavadde eno era mwana muwala entunula eraga ntafunako omuntu gwe yali awulidde ng'ayagala kyokka n'olwo omugenyi gwe yeefunidde wuuno alabika agenda leero ayagala kugenda kyava ajja we kaali katudde baba n'emimwa nga sijaguba naye nga middugavu yamuwa omukono mwana muwala buli watunuulira ono alaba kwagala kyava amukwasa ettaano ze sokojje be bali be bagamba ba American size n'alyoka amuwa akafuba omwala yamuwa akafuba gwe bakawadde yawaayo nsingo kumbe maama yali alaba ono kyava tayagala oli asiibule ne maama buli walabika alina eddoboozi lyafulumamu kale eno mu kaseera kano basooka kwebbika nnyumba mwana yavayo musanyufu nnyo kyonna kye baayogerako omala okuvayo nga musanyufu mukama katonda yamanyi efirimu tulaba ejjoogo lya sitaani kale naawe webale kusiima era yeebaza nnyo mutaka obujjanjabi obumwewereddwa ebbanga lyamaze nga jjanjabibwa n'omuwala ono ate alina engeri gy'amisizaamu eseza so nga eseza abadde munakuwavu naye bagenze mu nnyumba situtegedde nga na bikyevuze okuba nga omuwala avaayo naye essanyu alina yamugamba ono yagenda omuwe mbadde nsaba kasujja muwerekereko omutu ng'asaba yaba awerekerako kaasu ali buzibu naye maama wayo ng'akkiriza bukyali bingi iye maama tugenda mu maaso maama akkiriza efirimu egenda maaso nga bakwata kuba okweyongerayo amuwerekere kino kibayita okuwerekera awerekera abeera mabega naye ate akulinnyira mu bigere nga kwegamba akusiibula kyebayita okulinnyira mu bigere tugenda mu maaso omuwala yamanya amakubo g'ekibira bagenda mu maaso katulabe lutabajja bigwera kale ng'amutambuza muyisa mu bibira naye weebuuza bantu kikula ki abeebeerera mu masekati g'ebibira eyo abatalina bamulirwana wadde abantu bonna babasembereddwa okumpi era mutaka okuva ebbanga lyonna lyamaze nga ajjanjabibwa talina balala be yalaba okuggyako bano njagala olabe naye ng'ekyazuuka maama w'omuwala ono yali avaamu omwasi gw'engo bantu ki bano
ebintu ebimu abantu tulema okubinoonyerezaako kuba tomanya kirungi kikijja mu kunoonyereza okwo kuba okoze oba kibi kyekiyinza okuba nga kiva mu kunoonyereza okwo kuba okoze nga benaga buli kirungi kijjirako ekibi nsonga lwaki buli woyambuka oba okkirira naye oluusi mu bulamu bwe tuba twambuka tukozesa nga twasolinga okwambuka naye ne mu kukkirira beerawo haso oba toyagala kukkiriza kati effort ziba za mirundi 2 naye oba tomanyi force ki ekukaka kola ki waliwo force beekusika nekwambusa era mwana muwala yasaba abe nga asobola okulabika ndi alabanga ku mutaka ono ekiba kyetaagisiza kubanga munange waliwo enjogera egamba nja kwetaaga okulaba bwe naaba ndi mu mbeera eyita kubanga sikyasobola kyebeera I will want to see you omwana n'atema bano bannafe ababadde bajanja bonange awerekedde engeri yokka gy'atemye kati agenda okudda engulu ekyo kye bayita omusambwa gukuteeka mu mbeera n'olabanga ekibadde ekirooto nga alaba essaawa eno embeera gy'alimu ke kaseera ke yaviiridde misinde naye n'atamanya abaali bamugoba bo baakomawa era nnaku mmeka z'amaze nga buli kimu akibulira kiri fresh alabanga ekyakabeerawo ekyo emisambwa gye kikola kubanga emisambwa they can hypnosize gisobola okussa mu hypnosis alo nga yeeyongerayo munange yabadde asazeewo abe nga addayo era agenda okusituka okuva wano eyamugambye nti ngira wali ebigere by'omuwala eseza byaliwo 2 katukwata erudda ekkubo tukomawo ono ye mukyala eyagenda maaso n'okuwaayiriza bba emirembe agisigaze kati abaali awo nga waliwo ajja ye mubibbiruuna kabayibuli oluganda mukyala Kasujja omanyi buli muntu yenna mu nsi muli baluganda kubanga mugabana ekikolo mwenna kwe muva naddala mu nsi ey'omwoyo mukyala ng'agenda maaso amwaniriza kabayibuli ambuuzizaako kabayibuli omulimu gwe gwakubunyisa njiri buli wamu nina amawulire ag'essanyu kati ng'amugamba nkulaba embeera gy'olimu ya nnaku naye mbadde nze okutegeeza nti waliwo essanyu erizze amawulire agazze ag'essanyu kono ni mawulire ki nti omwami wo agenda kuba akomawo maka okimanye nti katonda yatulaze nti bala akomawo omala googera kyoko olindeko byogera obikakasa mala gayogera oyiwawo buyiyi tokyalina mukukkiriza kati ng'asooka mugamba naye mwali balokole nnyo era nga mukkiriza ekinajja ekibagambiddwa omanyi omusumba bwa profesa endiga zirina okuba nezigoberera wamu n'okuba n'okukkiriza mu ekyo musumba kyayogedde kati kiteeberezebwa nti kibadde kindeese wano mu maka gamwe gano era agamba nti embeera yabatabulatabula yembeera gyendaba yavaako akabasa n'omanya okutuuka okuva ewaka kati mbadde nzije kyekindeese kwe kulabika ntusabira amaka gano tugobe ekizibu ekyajja maka muno okubayawulayawula era omwami agenda okudda ng'embeera eteredde kale tuwa akaseera kano ekitiibwa nga tugezaako okowoola omwoyo gwa mukama katonda okuba akati mu ffe atuwe n'omukisa era tutegere amatuka ebyo tumusaba abe nga abiwulira era twanukule nga batandika kumba ono lwe bamusabira anyiga bunyiizi kati weraba ng'onaazibiriza kwe kuvaawo balokolemwe mumanyiira nnyo omukazi ng'ajjayo ebbaafu kati ng'ajjayo ebbaafu okyaliwo osaba kyava amulingizaako mukojo gaade gwamulumye dda ate yalumwako kabuutungu nkusaba ng'akojowa ng'ajja n'ebbaafu
siruwala nnyo walokayo wali ebizibu oyo buli kaseera ffe bonoonyayo ebizibu yafuka ebizibu bagamba ebizibu biri wano ayi mukama katonda nga omukojja okutungonona mukama katonda okuwunyirirwa mukama abeere naawe genda asaasire ggwe ate oyo kabotongo mukwiridde misana etuntu kali kwokya kuyingire mu mubiri omuwulire kyalo kuno kyaki hasana yamuvuma kyaki zibeerawo kugenda kusinzibwamu ate esinzizo olireeta amaka g'abantu simu kyalina kyemulya kutumalako mirembe kaatuddako ewassula musajja mukulu nga gyayingirawo n'agamba ezigenda mu MK opposite Kisenyi bus terminal essimu eri 0701 101055 MK omukubirako era n'obeera updated ku firimu zonna ez'ebira Uganda ze tuba tukutuusizaako kati mutaka agenda kwata okudda ewaka ng'ennyumba nzigule kwe kutyamu Mulema Moses Uligina Names obanzireyo wano si wange kati yasooka n'agaa nenedda yenna ali mu nnyumba yange njagazaaki okukomawo abadde aweta walingizalingiza bwatomanya oyinza okulingiza obubi omusajja n'akuva ejjambiya oba si ekyo nga yazze kubba naye ng'akyali munda kati kwe kwetolola nadde manju mubbi kyali mu nju abagenda waliwo eyamusika muneesula byebyo ebyandetera okutuuka mu mbeera eno gyendimu kakane yamusika si yali mulala wange nkubuulire nze byonna bimanya era nakirabirawo ng'omukazi ateekebwa okuba nga alina kyamanyi ku nfa y'omugenzi naye ekyomukisa okumyewo oli mulamu bannange waliwo ebintu byotunulira n'owulya nga n'obwongo bukutabuseeko naye kati omanyi ekyalo kinyiivu abantu tebasobola kukulabako ne basigala kyekimu ebintu byonna musajja atu yabimubulira byonna lyomaze wadde tolya kakati kiringenda okukola okimanyi kasooke ngenda enkununyeza ekyokulya embeera gye yalekawo si nnungi n'akamu mbeera eno kakano ono wakimanyira nti okuva lyava ku kyalo bbanga ddene era ekyamulemye okutegeera lyebbanga lyamaze nga yeebasa awantu wali we yalowooza okuba ni bamugoba ekiro kimu onamuganze kange neekunoonyeza ekyokulya ogira obeeraawo bulaza kwe kuzzaawo eyiga n'okusika abantu ng'ekikomando engeri gyansiseemu si ya buntu kakati munnange wano omuti guno ne ku bitooke biri nenogenda ku bitooke biri ebingi waliwo ali mu kutunda akataka baleese kyeyamaani manyi kyeyamaani yassaako sitampu ey'oluvannyuma muli mugira kantu ako kati mbaabye ebali wali bambaabye akati omanyi wabeerawo bakayungirizi ku by'ettaka obadde osobola okuwanga wano weewati ettaka naawe akakano bweyagala senti gattako ne wano nemwanyeeza eri emangozi gatteko kati yagenza oleetera muno ekyokulya wuunajja misinde naye ng'ajjukira oluvannyuma lwa kino oli ambuuliridde embeera gy'abaddemu noono n'ambuulira ekintu kyaleka ku kyalo kyatama kwenkana ki kati ajja anoonya kyeyamaani ono kwe kumulagirira mbasanze wali entaka libapimaawo kirabika kalugenda leero kati kikine ng'otunula bulala ate ofaayo bino bibiri ojja kumanya kono ni kale babyakujja kumanya tulimanya mutaka jadduka kyeya kikyate kasujaze okimanyi kasujja alabiseeko kasujja yabula kasujja ono yatta omuntu omuleseewo soka ombule wali muleseka mungeeka nkuleetere kyakulya bali gyatuge tumulabe kono nisoka olindeko wamma kasujja yatta omusajja simanyi gundi gwe yali alina okuleeta abajulizi kino kiraga bulungi ni kasujja yatta munne aleme okuleekaani aleeta abajulizi era omusango anonye waaguyambira oba oguwamba kitegeeza singa tebamulaba nga bakukusa ekitereke
tugende. Kasujja yali amaze okulabika ndi akola obutemu ne wabula wamuzuula. Era mukazi we yabayamba nnyo musanga. Bonga yabalowooza. Kano kyakola akubira defense ajja n'emiggo egyenkana emiyini. Kuba Kasujja embeera gye yaddukiramu si mulungi kutambaala nga toyina miggo. Oli ludawo. Kati ng'asooka akubira diifu. Kyonsange wasula. Yakubira defense. Wa. Gyoba onsanga tugende. Tugende. Saawa eno gye tulaze. Nga bagenda boolekera sajjukira musajja atoliko yakomyewo kwe kulabika ndi atuukire wa munne mu kyama abe ng'amuyamba. Badifensi baba b'amigo akukuula ogwo. Tegenda kusanga kene wachimani. Ngenda kene waka. Agamba twaga tube nga tulaba ekiriwo bampise kyeyamani ampise. Wanga Kasujja bamukutte. Era eggulire erize ligamba Kasujja alabikiddwako. Kyalo. Omusajja akomyewo okumanya gute mulabika guzze kutta balala. Baneemu tutaase. Ye singa mwami otandika otambula n'obubazzi kati omutemu ng'oyo aba anyuma kamu. Batuze bannange. Ogenda okwetegereza. Beebaza. Oluvannyuma abatuuze beekubanye kyonna ekyasobose ku mbeera eyabaddewo ne kirabika okuba ng'embeera bageze okuleka ne bagikwasaganya. Mwekubireko mu bugalo. Kale defense yakoze bulungi okulabika ndi omusango babaako we bagutuuka. Ku mulundi guno ekyabayisizza wulira y'ensonga ya munnaffe eyatuva ku maaso ayitibwa Kalema. Tuwulire ennyo ku kintu kino. Ennaku naye olwali omutemu bamuyina. Kya mukisa mulungi mbayise mubeewo ng'abajulizi. Ng'ensonga egambibwa nti eyamutemula oba eyamutta tumulina. Musajja tubamulina. Omukazi yamubira enduulu omukazi. Ky'oba olaba ekintu ky'ekisolo kye bayita omuntu olina okuba nga omuntu omwesiga neera n'okwekengera oluusi kintu kikulu. Kasita abaawo embeera eyeekengerwa. Neŋŋamba kya mukisa mulungi nti omujulizi tumulina ng'era ye mukyala we yennyini. Mukazi w'okuwaako obujulizi ekyo kintu kirala. Era nja kusaba ono omusajja atwakola kyakunyeenya mutwe oyimirire oba obujulizi. Yabo twagala ogende maaso obujulizi bwoyiwawo nga we wakyogera. Awulira n'okutya obaye ng'olimba oyogera obulimba bannange. Mbalamusizza bassebo ne bannyo. N'ayogeza ate bane abalimba baba n'obuvumu. Nze ngenda kwogera kye mmanyi era kye nalaba. Nze nali mu kiyungu nga nfumba. Omwami wange ali mu nnyumba nga nze mmanyi yeebase. Baneetuuliriza omukyalo ono. Mu kiyungu musanga mu mulyango ng'alina ekintu kyawalula saasooka kitegeererawo. N'ensembera. Ebikazi ebiwaayiriza mbyetegerezenga nnyo mu maaso kyonna okira kitunulanga ebiwaayire. Oli gwe yaguza ettaka ate n'alimuggyako. Nze ebyo bye nalaba. Kale tuula. Kampita omujulizi omulala ow'okubiri nga ye mwami Sula. Kati ne Sula naye mujulizi mu ngeri ye ng'ajulira ki? Nagambye tuwulirize nnyo sinema eno efirimu egenda maaso MK gye ziraga video center. Gembaka g'ebinna Uganda. Sula n'asituka baba basiraamu abo Qur'ani bakugira. Njogera. Nja kusooka neebaze batuuze bannange mwenna. Mukwano gwe obanga n'omusiraamu wa Namaddala naganze mukwano gwo nga musiraamu wa Namaddala aba mukwano gwo. Za ensonga za muganda waffe ono Kasujja. Naye Mr. Chairman, njagala okusooka okubuuza Madamu Salon ekibuuzo. Ku olwo olunaku wasimako ekinnya emmanju w'enjuuyo? Wuliriza. Totamwatamwa na bigambo bakubuuza. Nze sirina kye mmanyi. Tosobola kuddamu. Obuna buwunyi. Kati njogera nti byesimanyi. Jjukira nga tugenda maaso Sula ali akomawo bulungi nnyo.
ne mukwano gwe olumala okukizuula nti olukiiko lwali lusaziddwamu aba akomawo ne Kasujja tetwamanya Sula wa bwasigala ate bonna baali baddaka okuyita mwami Kasujja tube nga tubeera tugenda mu meeting ne bwe natuuka ewakaawe saamusangawo nengezaako okumunoonya naye ekyennaku nate namusanga mu nnimiro ng'akola ki ng'alima anyonyola mwami Kasujja mbadde nkusuubira ssaawa zino okuba ng'oli mu meeting ate lwaki oli wano mwami Kasujja addamu n'antegeeza nti olukiiko abadde alwerabidde nga takyajjukira nti gyekola ki gye luli namunenya era omuntu ne mugamba budde buno wandibadde ng'oliwa oli mu lukiiko era mwami Kasujja ye yennyini yansaba nze ngende mutuulire ku lukiiko ansangeyo era n'akwata ekkubo ne muleka ng'agenze waka nze ne nkwata ekkubo ne ngenda wa mu lukiiko mwami chairman saaliyo waliyo naye olw'okuba tino mwami Kalema ne mwami Kasujja tebaalabika chairman yasalawo olukiiko lusazibwemu era n'alwongerayo saba muyisa chairman sajja kwolo mu lukiiko wajja nti Kalema ne Kasujja tebaalabika era we batajja gwe kennyini waŋŋamba ntwala obubaka mbuddize mwami Kasujja nti olukiiko tulukoze eki terutudde era nakwata bukolokolo ekkubo n'entambula ne ŋŋenda sinkanaani mwami Kasujja wabula mba ŋŋenda n'ensanga omwami ono mu kkubo ne munnyonnyola nti olukiiko tulubeddeeyo olw'ensonga nti mwami Kalema ne mwami naawe kennyini temukoze eki tuli ku bujulizi alinga bw'asoma mu lupapula nze ŋŋende ewuwe ansangeyo tubeeko ensonga zetukola ki zetumaliriza era ng'aba omukwano naye mba naatera okutuuka ewakaawe bwe nti nengera mukyala we ewaka mu nju ng'ayina byakola ki byafulumya ng'abisika mu kikutiya kozi nange bwe nabiraba nensooka neesikamu nembaako wenkola ki we neekweka kati wakati nga neekwesaawo bwe nti ngenda okulengera mwami Kasujja nga naye akola ki ajja mpolampola bwe yajja n'agenda n'atuuka ewuwe n'ayingira n'agenda neŋŋamba kanyeeyongere ddala okukakasa kiki ekikola ki ekifulumizibwa mu nju kati ngenda okulaba babaako ebintu bye banyumyanyumyawo sibitegeera nga ate sibikola ki sibuulira bulungi kyenaddamu okuwulira ngenda okuwulira omukyala ng'akuba enduulu nnyingi ey'amaanyi ennyo era kyamaani okusinziirako ekyo kye nalaba ono madamu Sala ateekebwa okuba nga amanyi bulungi nnyo enfa ya mwami Kalema bannanga omusajja ono ampaayiriza ono mukwano gwe tasala mwogerera tuula wansi naye omuntu eyatta omuntu ayinza okwanguyira okudda talina kyamanyi ekikutiya kye wali osikasika ekyomulambo gwatali musezi nti wali onoonya nnyama wali okitwalawo ate nange nabalabako lumu nga mukutakuta ne Kalema mwali nga mukutakutanga biki obujulizi ne butandika okuyiika ebyogeddwa lumu Kalema yafubutuka n'ayita mu ddirisa amazima gavuddeyo defense najjayo embooko basi omukazi n'akumamu akumyemu omusajja yamusuna booda kyova olaba ogobagoba basuspect si kirungi ennaku z'omubbi zibaana butyo n'omuyaaye butyo n'omuwenzi butyo na byonna otuuka ekiseera nga tokyalina kyoyinza kuyamba kale nno wagenda okuyita sabbiiti entonotono nga tukomawo maka ga munywanyi bwe tukomawo maka ga munywanyi musajja mukulu abirowoozaako era abakyabirowooza bintu byonna ebisinga bibaawo wabula okubitegeera bizibu mukama ow'ekitiibwa genda okwetegereza pasita yazze
bamune kutuulira kaawo nga olaba n'ebizibu ebyakutuukako bizibu byali byamaanyi ebyamuleetera kuba embeera ekyuka zima mu luvannyuma luli nga tumaze okusaba n'okusinza kwe twakola mu kkubo wali nga nkusanze kyova olaba ebintu ebisinga okusaba n'okutendereza mukama katonda essaawa yonna buli kikolwa eky'okumutenderezaako mukama katonda era ebikolwa ebyo oba ebigambo ebyo ebirungi n'akaseera ako mukama katonda alina wakateeka era tayinza kwerabira budde obwo wamusabira ne bw'obanga ebiseera ebisinga osaba nnyo katonda ng'oli mubuzibu nga gw'osabira mu buzibu wokka w'oli ayinza obutakolera mukadde ako katonda ayagala nnyo abantu abamubeerako essaawa zonna okumufuula mukwano gw'asooka mukama waasooka nga buli kimu kyonna gw'okulembeza kyova olaba ne woba oli mu buzibu n'olaba ng'okalubiriziddwa obuvaamu ate mukama katonda ye asobola okuleka kandi akuyamba kubanga tukusabira nensangawo mukyala wo Saara bwensanga mukyala wo Saara ekintu kyeyakola kyali kyakulabe pasita bamuyiira omukojo nga gulimu ne kabootongo mukama eri kabootongo enkyuma yakola ekintu ekyobulabe yayiira omukazi yakojowa mu bbaafu nkusaba ono musajja atunga ali mu kusaba makagano era ng'asaba mukama katonda atukuze amaka gano omukazi kye yamukola yamuyiira mukojowo era n'amugamba taddanga kyaki bazizimba abantu kuzigendamu so si kyaki kuzitambuza kuzitwala mu bantu nangandekerawo okwenjera mbu simanyi njenjeera nnyo naye totya eryo lyonna jogulya sitaani muganda wange bwati bwakozesa abantu sitaani ng'atawaanya abantu omuntu eyekyankuula muntu n'abeeraawo byonna yasekerera omuntu olaba omuntu kusekerera yasuze enjala sekerera yasuze enjala ate goyinza ogisula emirundi mingi okubisaamu egye yakagisula n'oyayuuya fukamire n'amannyo ne gadda mu sheepu entuufu kale munnange kwe kuddamu okkiriza amusabireko mukama katonda abe ng'amussaako olukomero olw'amaanyi okuli abakuumi kuba malayika ata ezo ezikuuma wamaanyi Goliath n'ezo ezikola ennyo mukama katonda yazibeera nazo kuba ye katonda ow'eggye tulaba firimu yaffe ebadde emanyikiddwa nga ejjogolya sitaani ate nga bulijjo kuva mu Eminz Productions bulijjo Eminz enkuweereza tubaganye mwena abatulagira Uganda yonna tulagire nnyo firimu zaffe ez'ebina Uganda